nateekebwako omusango gw'okukwata omukazi. Kintu ekyo olw'enneebaka bwenti kincunya. Kijja kuncunya mpaka. Maidi wabeeranga naye n'abaana bo. Nga yalabirira abaana. Ate n'ekinnuma nti yali yakajja. Ye mwennyini n'okugenda okuwaaba omusango yasooka ate kuwaaba gwa mukulu. Wasooka n'omukuba. Kati omusango gukyuka bukyusi nga nsuze mu kaduukulu omwo ne gufuuka rape. Kubanga ogwo omusango guba kunkwata. Kitone nnyo ng'omulamuzi yakusaasidde n'atunula bw'ati n'agamba kati ono n'akuwaayo 25. Naye nga takusaasidde mu tteeka kiri nti egyo emisango egyo. Ekibonerezo ekisookerwako eky'emyaka emitono 35. Bw'ova ku 35 n'ogenda ku egyo bakuwa 2, bakuwa 10, bakuwa life, bakuwa condemn, bakuwa okufa. Ogwa rape. Rape, defilement, murder. Kwegaba ginenge gye gijja nga gitambulira wamu. Egyo giri mu kisawo kimu nga bw'olina ebyo ebintu awo. Rape, defilement, gwetandika ne defilement kuba kali gwe kyomanya abasibe. Makshoni b'essaawa zino bwe bayina bye bayita ab'emisango eminene bakomitozi. Bwe babayita mu bbooma bagaba bakomito mutuule wano. Essaawa zino makshoni b'eyi n'abasibe 6 nga bakomito naye nga ba defilement. Kwegamba eyo kesi bagisibira nnyo abantu. Bagisiba ate abantu mmwe muli eyo abasajja naye temumanyi kye muli mu kuzannyirako. Bagenda kubasiba. Ebyaddala. Ate nno omusajja ajja n'akunyumiza engeri ganze basanze busanzi muwala ku dduuka awo. Yaluddewo bulwi naye ng'empala neeruddewo. Empala neeruddewo n'abantu abazaala oyo omwana. Abasibe badde mulaba nammwe kwokero nga bamuleese. Twabiraba bulungi. Nga mubiraba ku TV oba mumulabako wali live nga bamukomezzaawo. Tosobola kumulaba live. Bakale nze kati mbadde apa navaayo kuba byawukira bigenza otuukawo ali mu Action Bay. Ebisinga byonna tubigoberedde ku TV. Gye mbadde mulabira ensonga. Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience. Airtel. Kulikayo muganda wange avuddeyo sawa. Emyaka gibadde 3. 3 ne wiiki 2. Ne wiiki 2. Ng'oli mu kkomera ki? Natandikira ku Upper Prison. Upper Prison. Upper Prison yeeriwa? Upper Prison yesembayo yeyitibwa Maximum. Maximum. Maximum it's MXXXX. So kitegeeza Maximum yesembayo okuba ennene mu East Africa. Era yesembayo okubaamu abakozi b'emisango eminene. Yeri Luzira. Manyi Luzira abantu bagitaputa bulala. Balowooza aliyo kkomera limu. Luzira terina kkomera limu. Gali amakomera ameka? Ali 4. Liriwa ne liriwa? Ina Kampala Remand. Ina Action Bay. Erina Women. Ne Upper Prison. Kakati agenda kubanga atunnyonnyola amakomera ago gonna basibiramu abantu ba kikaaki. Ndoza tujja n'okubanga tumanya Okero ali mu Luzira ki. Siwe kiri? Ali mu Upper Prison naye ate era tali mu main ya Upper Prison. Kati ate yali mu section ya bagundi basalira ogw'okufa mu condemn. Kati abo both bw'oyingire naye temukwatagana nabo. Okujjako osobola okulabayo omu mu mwezi nga lusaze kusoma obanga agenda mu office ya paralegal. Osobola okulabira ku muntu ayambala white. Kakati muganda wange Mutabazi Jackson njaga kusobola kujjayo ebintu bino ebikolebwa naffe aba Nairo Agro Industries Limited abakolera ejjinja. So products zino zonna ze bakola kweziri ku market. Era ku buli dduuka gy'owangaalira oba toguze sabbuuni osobola okugula butto. Mumulabo onaberako ekigambo Nairo. Bino byonna obisangayo ku dduuka. Bannaffe aba Nairo Agro Industry Limited bakola bino byonna ono butto omupime mu lita. Osobola okubeera ng'ofuna eŋŋano byonna bino osobola okuba ng'obifuna nga woobikola ki nga woobiraba.
kakati wangambye kasabuni kaba katya mukomera ekyomanya ezo dola ne banga dola eyo dola mukomera sabuni wa mukomera sabuni sanga omusajja nga ayine box ya sabuni yamusala afuba asala mu piece ano buli komera lina berikozesa sabuni oyo bwogenda ejjinja bakola piece kati mu kusenteza komera piece eyo tugibala nusu 5 ejjinja ate bwogende nakasongola basala ka piece kaba ka 10 kati maction be bwobeerawo ne upper prison oyina kola afuba kati guno guli mu chapati 4 guno muti kuba ye munene kati then buli obwa bulu betuseera okukozesa eyo betukozesaayo bamu chapati 2 esozo sente bannange owa bulu afaanana ng'ono naye size ebeera eno nene eyombedde nombedde kati ono waba bedde ye tatera kulabika kati oyo kikasi mbadde nange sinnakirabayo waliyo kika kirala kakati ndowooza mubitegedde ono waba bedde ono bamuyita pamba grade 2 ayoza ngoye omulabye ono bamuyita nacho soap grade 2 naye ayoza ngoye kakati ono wa Nile tulina products eziri mu Nile ne modern kati ono yenna wa Nile kati njagala mbalageko ku products za modern nazo muzirabeko ono naye wa Nile ne modern products zonna zonna we ziri ku market so togana okugenda ku dduuka erikuliraanye nobira ng'ofuna products zino bino byetukozesa mu bulamu bwa bulijjo bitukozesa ewaka oba oyagala oba toyagala industry ekola ebintu bino eya Nile Agro Industry Limited ebaddewo ebbanga ddene so tusaba Abannayuganda mwenna mubeere nga mukozesa ebintu bino mukozese sabbuuni ono mukozese butto wa Nile mukozese engano ya Nile mukozese butto buli kimu ekikolebwa Nile gumanya nti kiri ku tik kosa ne modern onfuna bulungi awe tuli ati muganda wange wano kankwewereyo kidoola yanziza era muva Bulaaya nzija ku makyonkoleko kachapati abalina okuba nga abikola ki ng'abikolako mpola ekyo kibeere nga kitambula so ne mu komenti awo nkyasobola okuwa ku bintu gwe commentinga mu ngeri y'obuvunaanyizibwa ate nno oyinza okunkola obulungi oba olinayo akafaananyi nga oba wakozesako ku buto wa Nile wakozesako ku sabbuuni wa Nile newondaga akaveera mwe yavudde ngenda kukuwa emiti gya sabbuuni gy'otamanyi muwendo gwe mpeereza buweereza ekiraga nti okozesa bintu bya Nile buto sabbuuni ngano kalonda yenna oyo gwe kola ekintu kimu mpeereza akafaananyi nkulage ate amaanyi oba kiraba awe tuli abagala ebintu bino musobola okubeera nga ate mugenda okusoka ddala ku buli dduuka erikuliraanyaawo then gwe omusuubuzi okubeera mu kikuubo then ne jinja ku factory osobola okubeera nga nayo ogenda n'ofuna ebiki ebintu bino emyaka 2 ng'abasajja bakola ebintu ate ekirungi bateekako expiry date ebeerako n'omanya nti kino kyenkozesa kituukiridde era kikyaliko nnyo kati yeŋŋano ne butto nga woomulaba contact mugenda kuba mugira wansi awo gye musobola okuba nga atera muyitako ne muba nga mufuna ebintu bino mu mbeera ennungi kale ne kabuto kano njagadde mukalabe kati zino ziba litaazi meka emu eno 1 lita kale ate nebeera ki no half lita eno 1 lita abasiika chapati naawe ndaga obuveera buno nti nno siika chapati ne butto wa Nile ebyaddala ngenda kukolamu omulimu nkugulire butto kati wano ndowooza mbangula katoni eba katoni buva mu katoni buno ngenda kukugulira katoni ya butto eba box ngenda kukugulira box za butto wa Nile gwe ndagayo bulazi kafaananyi ne wokaweza ku WhatsApp namba yange bijja kuba biwedde kale ezo ensonga we zikyali kakati obadde ongamba Luzira alimu amakomerana yes erisooka upper prison yesinga obunene kate upper prison yo bajibala nti erimu amakomera 2 erimu condemn then erino agali abeerayo John Williamenti General okay kati wali ba Edmu Pesa wazino ba Besigye bo bali wala kadene bali ba Okero abo bali wala
bali walala era tosobola genda kati n'onoonyookero n'omulaba baba kulimba pozi ogambe tebamuteeka we babateeka so ate eno mu boma yaffe y'abalala abalife mwebali abalife gye bali eyo myaka bwegiti basiba ebibiri byo gye bali naye wakondemu babeera walala bo kati abasibe mbadde mulaba nammwe kwokero nga bamuleese twabiraba bulungi nga mubiraba ku TV oba mulabako wali live nga bamukomezaawo tosobola kumulaba live bakale nze kati mbadde apa navaayo kuba byawukiro bigenza otuukawo ali mu Action Bay ebisinga byonna tubigoberedde ku TV gye mbadde mulabira ensonga kati tuddeyo wali emabega kubanga obusibe buyina ebuva wakola ki ekyakusibisa nze sirina kye nakola kuba ensonga lwaki ne kooti yantadde wabula kigambibwa nti so kiba kooti nga tenna kusala omusango nga tegunda kusinga oba oli mu kunoonyerezebwako bwe gukusinga olwo n'obanga ogukoze oba obukuba tukola ki kati nze mbadde nteeberezebwa nti nakwata omukazi eyo kesi bagiyita batya repu mukyalawo yali mukozi wange mukozi wo ng'akolawa waka bano abakozi betuleeta ewaka kyava ku kyo okuwaayiriza nakitegeera luvannyuma ndowooza nga mpeeza n'omwaka kyalimu yakirimu emabega kati sooka onzimbira olugero olwo kijja kitya okwesanga mu musango gwa reepu ku mukozi wo w'ewaka era ekinyirinyiri ng'omuntu nakakati nina ekitagenda kunvaamu mu mutwe tekisobola kunvaamu nti nateekebwako omusango gw'okukwata omukazi kintu ekyo olweneebaka bwe nti kincunya kuba mu nsi muno ekintu kye nali mmanyi nti bwe bakwana omukazi ng'era nsobola n'okubaako ne bakyali bange benkwanira abakazi mu ddakiika siinayo kintu kyali kinyanguyira ng'ekyo okukwana abakazi naye ate bw'ojja n'ontikako repo ekyo kijja kuncunya mpaka so oba oli awo nga bajja nti poliisi ekusazeeko teyansalako mu bimu ku bintu byenyanguyira abe byayanguya n'omusango guno okutambula obulungi nze kennyini bwe tufuna obutakwatagana n'omuwala bukya ku makya zitengenda okukola kuba twayogeramu kaawo ne mubuulya kyonna kiri naye emabega waliwo neiba waffe awo neiba yasinga okusumba omuwala oyo n'amuwabisa ate mu kumuwabisa yamusuubizayo akasente neiba we musula opangisa olwo nali mpangisa naye ate waliwo we napangisa kumpi ne we nali nafuna akataka awo si ensonga zaalimu akataka kapoloti wali awaliwo yali akaagala okaagala nakola kinaayita mu maidi so bino betusiiba ku mirimu abantu betuleka ewaka babayitamu nnyo naddala bw'oba oliraanye abantu ababi babanguyira nnyo bakozesa bo kye baagala maidi wo ali ewaka awo yasiiba ewaka okomawo leeti buli lwogenda tunuulira awantu w'omulese abantu abaliwo kati maidi wabeeranga naye n'abaana bo nga yalabirira abaana ate nekinnuma nti yali yakajja banga ki yamalawo mwikisaali 3 n'ennaku nzoza nga 5 kati nebuze ekyarepu bwe kigira mu bintu byonna by'osobola okukola maidi ye mwennyini n'okugenda okuwaaba omusango yasooka ate kuwaaba gwa mukuba tewasooka n'omukuba kati omusango gukyuka bukyusi nga nsuze mu kaduukulu omwo ne gufuuka repu naye nga wamukuba ko okumukuba amukuba kati nawe nakozesaamu obukambwe ku mukozi waliwo we yakunyiiza ensobi zo zibaawo kitegeeza mu kyo n'omukuba byekyo nakikola wamukuba ng'akunyiizizza mukuba oluyi kyekyo nkyotondera
kye nalina okukola. Bw'omala okumukuba n'adduka ku Ate poliisi. teyadduka. Yabeerawo n'ennaku endala nga 2. Kati mpaka ono abadde akumamu yafunira okyokuwona amagezi okugenda wa ku poliisi. Olwo ng'ewaka tolinawo mukyala wo? Omukyala yali agenze kujjanjaba maama we. Jjajjaawe si maama we. Ng'amazeeyo ebbanga nga lyenkana ki? Wiiki yali emu. Wiiki emu. Omwo mwofunira n'omukozi omupya. Omukozi omupya omukyala yamulekawo. Yali amuleseewo. Yes. Bwe yamuyigiriza kyona kiri. Bino biri watyo. Taata w'abaana yagala kino, baana baagala kino. Kino bwe kiti. Omukyala yamulambulula. Kati omukozi ono mwali mwamujja mu kyalo ki? Ne mufuna ntya. Omufuna otya? Waliwo muwala nze mba muyita jjajja. Maama wange aba ayita kitaata we kojja kati nze abajjajja wange. Nemukubira essimu. Mugamba nno noonya mukozi ekyatuleetera ekyobuzibu. Waliwo omukozi gwe twasooka okuba naye yakola emyaka emeka? 4. Bw'atuuka mu Desemba wa 2022 aŋŋamba anko nafunye omwami. Saba okkiriza emirimu gikole ki? Ndikomye wano. Nemugaye ojja kuleeta omwami mulabe. Kwa nino nakyogera nze mu kusaagirira. Nga nze mmanyi nti oba osanga yafunye amupaaza. Awalala agenda kukola ebyo. Era nali ndi awo kusa nali sikola lwakubiri nga olwokubala kubisikola. Nno leero tulinayo omugenyi. Ndaba omuntu azze okuwasa ono abadde wano muwala wange. Nemugaa simulinaako buzibu naye olina okuddayo ewa mukulu kuba ye yakumpa. Munnyonnyole byonna nsikulinaako buzibu. So oyo bw'agenda yatuweereza emyaka 4. Emyaka 4 gye tetwalinamu kizibu na kimu. Kati olw'okuba nti twali tulina laava eri eyo oli gwe twasooka okufuna. Twasalawo era tufune omulala olw'ensonga nze nkola n'omukyala nga atandise okukola. Kisobola kubeeza awakaawo. Nga tulina okufuna omukozi. Era bwamwe mukubira ne mubuuza ngamba waliwo. Mubiri mutono tye emyaka nga 19, 18. Ne mubuuza abadde akola mirimu ki? Tisimanyi. Muganda etondeetera muwala nga muyaayu ngenda kubeera mu baana bano. Baana balenzi. Nti ati wali buzibu. Kamukufunire ne sente nga tuziteesa. Nga mugamba kala alinnye. Yali abeera Kasenge. Kasenge. Wakiso. Eyo. Muwala ne bamuleeta najja. Soogera. Fulamuzaga ya sente. Atandika okukola kati. Ongera ku ddoboozi. Wayite wiiki emu. Ate atugamba alinayo omwana. Wa myaka emeka? 3. Akati. Omuntu azze kulabirira baana. Ate bato. Ate alinayo naye omwana we. Omusajja yasuula dde obuvunaanyizibwa. Kati ono. Kati omuleese ewaka. Alina ebirowoozo bimeka? 2. Alina okusanyusa baana, alina okusanyusa obwe. Gwe yalese emabega eri. Aba owulira ekintu ekyo? Naye abasinga bwe baba banoonya abakozi bagamba saagala alina mwana. Nali sikimanyi. Wali tokimanyi ekyo? Ate n'oli yakinkweka kati n'ekintu ekyammalako nnyo emirembe kuba nti ate yayisaavingako kwebbaala. Omuwala oyo? Omukazi kuba bwe yatuuka mu kuwaaba omusango wano ogwogera emyaka 24. Keesi yaliko emyaka 24. Kitegeeza mukulu. Gwe bakugamba wa 18, 19. Aba mukazi mukulu. So eyali waiter mu bbaala. Watu wamaliza nga ali mu makaago azenga omukozi. Nga wakigwako. Abaana bali mu myaka emeka? Omukulu yalina emyaka 12 by then kati nvuddeyo alina 15. Mu myaka 15. Yes, then ekito kyalina emyaka 2 kati alina 5. Then n'abalala be nali sibeera nabo 2 bali mu myaka 8. We batona bajjako taata wawe n'asibwa. Osavinze emyaka 3 ne wiiki 2. Kati mbulira keesi ya rape ogitambuza otya kuba ze zimu ku keesi enzibu. Keesi nzibu nnyo ekyo mu byonna neebaza Katonda. Era buli alina okukkiriza okutono. Kuyimuse. Nze nina ano sugidda zino kufukamira kusaba.
kufukamira kusina sente nti zaali bweziti omuwendo bweguti nti nafuna lawyer never. Tewalina lawyer? Nagenda n'oyo lawyer wa government. Ate ekisesa mwegyo emisango lawyer wa government atunula butunuzi. Government ekuwa lawyer naye lawyer aba atunula butunuzi. Kati nze njagala kugamba ebigambo bino. Omulamuzi gye nayita byonna Katonda. Kubanga ogwo omusango guba kunkwata. Kitone nnyo ng'omulamuzi yakusaasidde n'atunula bw'ati n'agamba kati ono n'akuwaayo 25. Naye nga takusaasidde mu tteeka kiri nti egyo emisango egyo. Ekibonerezo ekisookerwako eky'emyaka emitono 35. Bw'ova ku 35 n'ogenda ku egyo bakuwa 2, bakuwa 10, bakuwa life, bakuwa condemn, bakuwa okufa. Ogwa rape. Rape, defilement, murder. Kwegaba ginenge gye gijja nga gitambulira wamu. Egyo giri mu kisawo kimu nga bw'olina ebyo ebintu awo. Rape, defilement, murder. Defilement kuba kali gwe kyomanya abasibe. Makshoni besawa zino bebeina bebayita ab'emisango eminene ba committees. Bebayita mu boma bagaba komito mutuule wano. Esawa zino Makshoni Bay n'abasibe 6 nga komito nenga ba defilement. Kwegamba yo case bagisibira nnyo abantu. Bagisiba ate abantu mmwe muli eyo abasajja. Naye temumanyi kye muri mukuzanyirako. Bagenda kubasiba. Byaddala. Ate nno omusajja ajja n'akunyumiza engera ganze basanze busanzi muwala ku dduuka awo. Yaluddewo bulwi. Naye ng'empalana eruddewo. Empalana eruddewo n'abantu abazaala oyo omwana. Bitumanyi. Mwesobola ojja osooza omukazi awo n'omusanga n'omukola ky'omukozi oba alina kyagambye awo tobitegedde oba oluusi akwegwanyiza. Katonda ali waggulu omukazi we bw'atereka obusungu omuyisaako awo abawala ddala kati bano abasomba wasenga ku nju za mukazi namwandu. Kale nasigera gamba namwandu kyonna kyali ye nannyini nnyumba ezo. Oyisaawo osomba akugambyeko biganye amaliriza akutaddeko omusango twakutteka walake. Defilement. Ate kati ebikola defilement si binene. Bwakuba bukubye eggi. Obanga akuba eggi? Akuba bukubye eggi n'ajjamu amazzi ag'eggi agasiiga ku bukyala bw'omwana oyo. Ne hane bakola batya? Agenda bugenzi ku poliisi nti omwana wange ono amukozesezza. Okikakasa? Kati ne poliisi okumanya erifane omwana oyo bamutwala butwazi mu ddwaliro. Bamukebere balabe. Ebifaananyi bikubirawo ebyo n'omusawo afuluma akulaga nti omwana bamukozesezza bamusanzeko spam. Nga naye eggi lya nkoko. Kuliko maziga eggi lya nkoko. Defilement gwe musango omwangu okusibisa omuntu era gwe gusinga obungi mu Uganda. Abantu bagiwa yalingiramu bannaabo. Emisango egiddako rape. Awo ne kuddako murder ne zero bale. Tubadde mu wodi ng'olaba abayingira bamubuuza omusango defilement. Omwezi basobola okuyingiza aba defilement nga 15. Omwezi. Eyo no ODM kati olowooza mu wodi endala mugenze mbame. Defilement. Kuba wodi buli lunaku zeyingiza abapya. Bwetayingiza eno wiiki eyinza obutayingizayo neyingizayo 2, wiiki ejja neyingizayo 4. Defilement. Pozi waliyo abasobola n'okusala omwana emyaka awo. Kese ekwate. Ayina ddala kati bino nga byanfuna. Ate gwe bateekayo oli munafu. Mwana wa myaka 13 bamusaako emyaka 9. Mu fayiro ya poliisi kyeyogera myaka 9. Obuzibu obusinga kale oba aba bakola ku fayiro ezo. Ayina kuba mulokole nze bwe ndowooza. Naye kati ensi yakyuka naye ayagala abaana b'okuba obulungi bw'atunuulira omusaala alaba nga tayitawo lujja bw'atwalayo omusango agenda okulaba ayitawo kati kye bamugamba kye bamukozesa. Gye bagamba nti kati wano
akwata bukwase eyo kyonna kiba kiwedde. Omuntu akusaako omusango gwa rape akusaako defilement mibi ate ekyennaku nno nga tonnasiba tosobola tegeera misango naye kati nategedde emisango era mmanyi ekisobola okunsibya era mmanyi ekitasobola kunsibya. So twala omukisa guno okubuulira omwana ow'obulenzi musajja mukulu mukyala wo yafa ewaka waliwo obwana obujjawo obusobola buzze kulaba ku baana bo goba ate balina ba musajja mwana mulenzi otyo oli mu kweyagala oli olaba oli mu future yo sente ozikwata buli lunaku obuzezza emyaka 18 okudda waggulu opangisizza akazigo obwana obujjawo obukuyita anko goba kale kobeera ow'ettima ngo olina kyoziyiza kubanga jjukira waliwo abavubuka abakulamukko ng'akyali muto myaka 19-23 naye ng'akyegomba bato banneeno abali mu 16 agobe naawe bakusiba basibira ddala. Kale nze teri kisinga kunnuma nali nakasongola eyo baleeta omwana nga myaka 16 naye ng'omusango gwanvunaana mbona defilement kati ne tumubuuza nti olina emyaka 16 nti omuwala gw'obadde naye alina emyaka emeka nti ate omuwala ansingako ye wa 17 naye ne bambala defilement defilement ekola ku bakazi bokka ate omulenzi basobola osiba omukazi nti yakoze defilement ku mulenzi era bakwata muwala defilement ekola ku basajja bokka kwekoma nesiwulyangayo omukazi gwebasize defilement nze manyine ku bakazi nesikiwulyangako nti waliyo omukazi gwebasibe defilement. Omukazi asusse emyaka 18 asobola okukozesa omwana omuto kati okumanya birifane omukazi oyo kavubuka kano kasobola omwegomba oba omuwala omukazi neyegomba akavubuka bwe banyiigamu omukazi agenda ku poliisi nti omulenzi ankutte ne bantu mmwe tedda nabo balimba ekyo kiba kiyitiridde omwana omulenzi yonna gy'oli tetumanyi mateeka omwana omulenzi yonna gy'oli nkwegayiridde nze omwana oli omulenzi yankwasa ennaku alina emyaka 16 gwe bamusibidde wa 17 nze badde manyi ababalekanga abato teri ekisinga okuluma mu byonna oyo omwana agenda kubeera eyo gy'ali mpaka kooti bweneemuyita kati ate twali tukyali awo wayita emyezi 6 bamukubira essimu n'akuba essimu n'agikola yamugamba n'omunnanga oli eyo nti omuwala yakusibya bamufumbiza oba okitegeera naye obulamu buno tebuli feya gw'oli eri tomanyi na biri ku nsi akanyonyi akali awo kayita waggulu kakusinga freedom gwe bagamba nti gwe wakoze eki gwa defirinze ali mu bufumbo walala akalala akasisa kaakano bajja bagamba nti wakutta omuwala n'omusiiga obulwadde bwe mutuuka ku poliisi omusajja nga bakuyingiza ki ekomera nga kooti ekusindika naye omuwala ono omulwadde gwe bagamba nti wamuwadde obulwadde ate yenaddayo mu public aba azzeewa aba agenze mu kigo lwaki gino emisango muba temugikomyawo mulwadde n'omuwala ono mulwadde kale community kesalewo n'abazadde b'oyo omwana bagende oyo omusajja awasa omwana oyo bewase ekyo tumanyi nti kiyitiridde awo kiwedde kubanga kati gwe mbuulira ono omuwala azzeeyo mu community wazze mu community ataddeko zipu ataddeko zipu abatataddeeko tagenda kusiiga aba agenda siiga kati kinyusi kiruddawo okusiba oli ate waliwo kubanga ono gwe basibye yagenda bino byakuzoganya ebyabasajja nga webimanyi nga yali tayagala wasa yali agenze kukolerayo misango gye amala agende kukiddako anti ekibuzo kyembuuza omulamwa gw'okusiba oli ng'ogamba nti yaleepinze ono n'amulwaza n'osiba oli ate ono omwana omuwala n'omuleka n'agenda kyandibadde nti omuwala mumuwa omulenzi agenda amuwase ate omulenzi oba tayagala kumuwasa kibe kyatteeka
nti bwe bakusanga ng'olina omwana abendi gw'okutte ng'omusize n'obulwadde mwewase oyo ye mukazi wo olwera okusinga mw'onoosiba omulenzi n'agenda basajja gye bali eyo amaze mukomera emyaka 16 emyaka 10 mukazi ali wabweru mukazi aba alwaziza bameka anti jjuka n'omusajja ono wasigala mu society kirabibwa nga akyayinza okukola omuze gwe gumu n'aguddiŋŋana kyemmanyi nti ebintu babuulirira abantu omuntu ng'omusanze mu nsobi bamubuulirira sobola otegeera ekyokubiri omusajja yenayina kasamugana nti kati oba togenda kukwasa mukazi oyo ogenda sibwa kkiriza agaana bagenda kukwasa omukazi oyo okukwata abakazi si kirungi era nkivumirira si kirungi era omusajja yena ng'olowoleza mu kukwata abakazi toli musajja kyekiva kyakuluma kinnuma kati abaana wavudde mu kkomera nga bonna bakimanyi nti taata abadde ku musango gwa rape ziri muzadde asobola kigamba mwana we ekyo akujjako ono omukulu adde akimanyi nti ndi mu kkomera bwe balikula tulinyumya ng'abasajja ensonga zaaliwo eziti maama abadde akukyalirako kukyala abo abaana abo bakizaala mu bakazi banjawulo abamu bakoze omulimu gwabwe najja nandabako n'abatafuddeeyo manye abantu abasinga batya ebizibu abazze baagaana kati ono gwe wali obeera naye wafunira ebizibu ye yajja abaddewo yagezaako mu nnaku mumanyi bagamba nti omuntu ali ku poliisi oba n'ekirowoozo kyakumugjayo bagamba nti agenze mu kkooti era oba n'ekirowoozo kyakola ki kyakumugjayo ati kkooti emu negamba nti ate yo terina buyinza buta muntu olwo tumusindise mu kkooti ki enkulu n'otuuka mu kkooti enkulu ne bagamba kati gira oli awo mpaka ennaku wezirituuka wano mu komito bawandiikako nti ennaku z'omwezi tebazisaako ku lunaku luno omwaka bwe guti nagwo tebagutaddeeko ku ssaawa basaako ekintu kimu ssaawa 3 era njagala kusaasirako baganda bange bonna bali ku komito ng'olinze ssaawa 3 ssaawa 3 tomanyi yadde awe wasinga okuba obuzibu kati abakazi abo bwe yeetala eruzira awo najja wiiki eno wiiki eri ng'omwezi bw'akuyamba n'asigala ng'ajja bw'ofuluma agenda omukuba embaga oba wali tudda gimukuba bakoowa ak'okwetala ekyokubiri alina kati ono alina abaana wano kati naawe ate oba ofuuse mwana mulala bawulira okuba essimu bw'obeera mu kkomera okuba essimu nga za bintu ebi lujja oli otya nti gyendi ennakutumye wa state wamulabye muddamu lujja nti embeera baabeekalubye ensikaamu omukono nsuuliraako ekitwalo ze ssimu 2 ezikubibwa mu kkomera bw'obimaliriza byonna ng'oteeredde nti kati lujja kkooti agiriko agigoba ne ku akawunti ninayo 10 awo oddamu kkuba ng'obuuza abaana bali batya oli ebirowoozo by'abaana ebidda bijja luvannyuma otegedde nti ebweru abantu bange balina kyebakola kyebakola sobola okuva mu kkomera naye eriyo abo batuuka ne bavaako baviirako ddala obeerayo wekka abantu bangi eyo akuba essimu musajja essimu za prison ezo nzibu nnyo twasimba layini musimba layini ate nga musitami musajja yeewandiisa mu wodi okukuba essimu enkya enkeera n'atuuka agenda otuuka nga layini eri mu ffene n'asimba wano kebe n'asojjoka n'atuuka akubira maama w'abaana tiririri taata Sam owaawa alo mama Sam untaata Sam sikumanyi tututu musajja oyo yasibira mu ddwaliro musaako kano ebyembi bisekerwa nga maama w'abaana be amutamumanyi nga n'eddoboozi yali erabira Allah
Lujja ekkomera nga litulugunya ennaku eri wali obeera awo nojjukira abasajja be wabaddala bwacakalanga nabo abantu ku mugongo kuno bewayamba nga bwoba nze nga nze omuntu nalina abantu bangi naye nasigaza abantu 267 ng'omaze oyingira munda awo olwo biganya ate ekisinga okuluma nga buli muntu abitaputabubwe Lujja bwe kkubira essimu negamba genda wano waliwo woofiisi bweti ne bweti Lujja ng'okubira Saamu ng'omugamba nno Jackson yayogeddeko nange naye ebintu bino kati nga Saamu alyoka agamba ogw'omusango leka komite esooke baamuwa ekipapula babiyita ebipapula beeno baamuwa ekipapula leka ekipapula kisooke kikule tunaabirowoozaako ebyo sente bagenda zirya buli awo waliwo obunafu nno bw'amaanyi nina gwe nawulirako ng'era bamwogererako ebyo mutawaana sente bajja zirya aye tebajja mu muto ogw'omusango munene kati abaana kye bakola bambi olw'okuba alaba nga biganye kuba olwo kasita bakuwa era omusajja yenna kasita oyingira bot prison lwa musango munene tambula kooti banno bakugumya naye bakugamba lwano ole nga tofunye komito bw'ofuna komito bikyukamu baaba anti okugenda kuba kukyuse okubadde okwenkya kuba kwa myaka buli bw'ofuna komito kasita ofuna komito ku misango eminene naye buno bupeti cases tebuweesa komito Tola nti sitewola esobola okusalira omuntu omusango nemuwa obusibe bwa myaka 2-3 those are petty cases naye guli capital offense ogenda kumanya basoma ku pulaani olwanti olodde eri Katonda ogenda kumanya basoma Bible bwe tosomye Bible ebibiina gye ebiri ebyokusoma mu P7 paka secondary then hapa waliyo ne university olwo ogenda funa obudda Katonda oba obudda kubiri mu class oba obiruka ufune ebitambuze ebirowoozo komite eno ogambye ekola etya kasita bakuwa komite olwo kooti ento ekugjeeko engalo ekuwadde enkulu nekukwasa enkulu ye statement agambye omulamuzi nti ye okunoonyereza akumaze yamaze okukola ki okunoonyereza kati omuntu ono obujulizi obuliwo bumusindikawa mu kooti ye naakuggyako engalo kati omusango guno omunene bwe gukulema okukutulira ku kooti ento kati ekiddako kunoonya private lawyer okusabira bail naddala eyo kati bagiyita mandatory bail esinga kati okukola mandatory bail eyo kati abantu bwe babeera bajjagujagu oviirako awo bwe kibassa ekyo ekiddamu okujja mu kkomera ekyangu bantu bokunoonya yakuwaabira complainer kugenda ku poliisi kujjayo omusango kibayita addition statement Lujja bwakkiriza nga mulaga mwogedde naye yateekayo omusango n'abantu bange ne mwogera nsonyiwe tekikoma mu bigambo abaana bali eyo makomera bakubirawo complainer mugamba mwana nze omusango nakusonyiwa dda ekyo tekikujja mu kkomera oyina kuddayo ku poliisi gye wawaaba omusango n'okola addition statement yes bagenda kukazaakaza lwaki ogujjayo wajja wano n'oguwaaba biki bakutiisa bamanyi n'obagamba tugenda kuteekamu naye tugenda kukusiba olwabakutiisatiisa naye balaba nga oli active bamaani bakola ki n'okola addition statement bw'okola addition statement bagiweereza ku High Court waligistwa n'anoonya fayiro yo n'agiteekamu kye baba bateerabira baba balina okukuwa ku poliisi abo balina okukuwa kopi endala ng'ogisigaza in case omuntu oba ogenza omulaba osobola ogimuwa oba onagobera ku bino n'agitwalayo ku kooti n'akola kiraga bannaye omuntu ono complainer yamukola ki yamusonyiwa omusango yagujjayo ku poliisi nsaba tugoberere ku bino ebintu kati registrar ng'akola ku nsonga ezo olyawo nga bakuyise bikoleddwako olyawo nga bakuyise bwe bakuyita
Ndo tukanga mulamuzi agamba omusango bakola ki bagujjawo kati bamanyi ngeminene gubeera gwe versus state complainant ne omuliro ka receiver otuulya nti mbadde mmanyi emisango eminene gibajja ono amala okukulopa complainant gufuuka gwa state nebanga yevasinga era kyoyogedde kituufu omusango gwonna gubeera Uganda versus Lujja oba Lujja versus gubeera Uganda versus Lujja wabula omuntu ono aba akyagwinamu omukono singa agenda n'agujjayo jjukira tagujja omusango complainant tagujja ku kooti alina kuddayo ku poliisi gyakola ki yakolera statement gye yawaaba onfuna bulungi so gusobola ovaayo ng'oli ku mmadda oli nadda n'agamba nti guvaayo kasita agera n'akola additional statement guvaayo ku poliisi wennyini n'agamba no nakolamu ensobi mu kuwaaba omuntu gwe mwasiba si yeye tebibaako fayini omufiiriza ekikye anti olwo mumaze famire zimaze otegeragana badde manyi wano poliisi ekitomu negamba ono gwe walopa atalina musango byafiiriddwa poliisi tekirina kigikwatako ekyo kiri nti wemutuukira ku nzikiriziganya gwe ne complaina okugjayo omusango kitegeeza muba mukkaanyiza era wabaawo ekiba kikoleddwa kati ate ekitegeeza nno ekiba kikoleddwa mwe muba mukakkanyiza complaina olwo mwina ke mukoze eki emuga omusajja mutaase musonyiwe yakola ekintu kino mu busungu sonyiwa omusajja ono kati naakitunulamu keesi yo teyaliimu complainant kujja musango ogirwanye nze nakoma omulaba ku poliisi awo ekibuye era oya mugamba genda tujja kukubira nga tukwetaaze wakoma nakoma omulaba era musabira mirembe gyali mbadde manyi nti ofuluma nakuwoolera ate kuwoolera nkwagaza ki anti tewazza musango si wongambye yes simulinaako ziro yonna takufiiriza emirimu takufiiriza ebyo byafa era bwendi wano esaati n'empale bye byange nansuza ku bidomola bwamala obijja waawo kati sina kyemubanya bye nali nkoze ekiseera kyabyo kyaggwako kati ate Katonda ampadde omukisa nkomyewo mu kibuga ngenda kunoonya ssente sofa okutandikira we sinnaba kufuna naye nga ngenda kubamu bandi musajja mukozi nga tebannakusiba wali okola mulimu ki nali nkola mu saloni wali osala nviiri nali nze sala nga nkola enjala ezo ne makeup kusinga nga nkolera ddala enjala ennungi ennyo kuba nali nkola mu kifo nga nakyo kyamaanyi wali okolera mu kibuga nali nkolera wakolako wano mubifo bingi ebyamaanyi awo ku Buganda Road waliwo saloni bagiyita Fozan Mo nakolako Spectra Salon Bugorobe n'endala eri awo Munyonyo kushare kwe kunyirira kuno kyo Katonda yakoze okunyirira ebyaddala omanyi nti nno oli musibanyirira mbeera n'abantu abavudde mu kkomera nga olubaluguddeyo omusajja wattu feesi etaaguuse bwe natuukayo yagala kwebaza omusajja gwe nasangayo Kagwa Fred nkusabira naawe ogenda kumala wamala osuba 229 Fred yaŋŋumya yambuulirira kuba wiiki esookera ddala mu kkomera natuula mu woodi omwo obutavaamu naŋŋamba lidda gyatambule nga binsobedde mba nafulumanga ne ntunuulira ekisenge kya prison kinyonyi kiri nga nkyegomba nga kyokka kyendaba pozi mbeera munda mu kkomera oba osobola okulengera ku musana ng'ogwo ogwakiraawo waggulu oba olabayo waggulu ebisenge bikomawa ekisenge kya prison kiwanvu kyobulabayo bayiteyo ku lusenge kiwanvu ddala kiwanvu bwe tuba tubala ku bizimbe ebiri wano kirina bwe kyekyenkana kisinga akanaala kamwa leka naawe ebyaddala nga kisenge kikomera abantu babaggalira we batyo kati obeeramu apa prison ne bagamba nti buli mwezi ogenda fulumanga ogende keebwe Kampala owulira essanyu apa prison malamu omwezi gumu n'ofuluma e Kampala nga totegeerayo ng'oli fala otambula nga oli bwoti mu madirisa olobye buli kimu olaba kipya
Kipya. Andi apa prison yo lyekomera we nayingirirayo nga n'abakazi tebakolayo. Kujjako abasawo. Ate omusawo bw'ajja bw'ati mu main gate eri alina okutambula nga alina abamukuuma kutuuka ku ddwaliro w'akolera. Ate apa prison yo yanjawulo. Wanjawulo Nnyo. Kisenge kiba kiwanvu nnyo. Nnyo. Apa prison yanjawulo. Itaze buziba na mangu. Buziba mangu lwa nsonga muyingira mangu mwenda kitundu mba muyina okubanga muyingidde. Kati toddamu kutegeera birwa bweru mpaka nca. Toddamu kulaba musana mpaka nca ssaawa emu kitundu. Yapa prison. Amasanyalaze gaba gaaka. Gaaka. Kabeerayo. Munda. Muzuuka mmeka? Zuuka ssaawa 11 abatambula kooti baba batandise okunaaba, abasaba, abasaala, then bababala fayini y'okumakya ssaawa 12. 12 ssaawa eba yakawere emu bayisaamu obungi owebijanjalo n'aleeta baba kooti kasita bafuluma nga namba mufuluma yapa prison naye wonna buli omu alina essaawa ze. Bakushonibbe mufulume mu kitundu ku 2. Bannaye sibe sibwamu kyava bagamba akwagaliza ekkomera. Aba akwagaliza kufa naye gwali tomuddizanga ekyo. Akusasula obukyayi gwe ekirungi na buli kiisa yanneerabira nga ndi mu kkomera sikulinaako buzibu kuba sina kyenkubanja. Abantu beerabira bannaabwe. Banneerabira nnyo nnyo benayiirawo omubiri bo sibala naye nga bw'omukubira esimu agamba Jackson ndi muvuga ddamu onkubira eddako n'omubuuza kale ovuga naye olowooza n'essimu ngenda gifuddamu kugifuna ddi. Oba ku ssimu gye baleeta leero ku Lwomukaaga ng'ojja giddamu gifuna emyezi 2 oba 3. Kati omuntu olujja agambye ndi mu kuvuga kanziremu kkubire. Awo kiba kizibu. Naye nga wootudde wano w'otunula emabega eriyo 8 tebalinakuba ssimu. Bakuwadde eddakiika mmeka? Mu ddakiika ezo 2 mulina okugambya lujja omusomere ennamba egendako ssente kati lujja gy'asaagiddemu. Naye nga tavuga nno just kyeyeewala musaba mutwalo gwe. Aye tamusaba nnyingi. Anti kati lwaki mutwalo? Kwebiri. Nkimanya ku akawunti emba nnako omutwalo oba 2. Ngenda kuba nga ndya ku nva ennungi. Buli woba ne ssente osookyusa by'olya mu kkomera. Yes. Naye nga kituufu akawunga kabaamu kali akakongoliro. Si kakongoliro. Bikongoliro. Bw'oba olina ulcers. Era kati endwadde esinga mu kkomera alusa. Nnyingi. Kuba kikongoliro tekasobola alusa zange. Ali gambye endwadde esinga mu kkomera obungi alusa. Naye nga kiva ku kikawunga ako. Ekitegeeza abagagga be basibye mu kkomera be ebimu byanguwa wano mu by'okkozesa. Ate akalyeko ddi ako akawunga? Tebakalya nakkali. Gye bali nga takamanyi ng'ate akulaga aluddeyo. Abantu be tebamwerabidde bamuteerako ssente omusibe aba ajja mutambuza. Omusibe lujja ne bofuna omusibe omu n'ogaa kati ono wange buli mwezi ne bomuwa emitwalo 2 oba oyongedde ku bulamu bwe. Waliwo eyankubirako emabega awo ku ssimu ng'era papa. Anti eddakiika nayogera amannya gaawo nga sigategeera. Naŋŋamba muganda wange banteereko ku ssente. Oba okiraba? Teyansaba nnyingi, yansaba 2. Emitwalo egyo 2 ne mugamba kale kanziteeko nti ate nedda. Kankuwa ennamba endala. We yasoma ennamba endala nga bwe ndi muginyigako ne zigendako. Eno ng'ate ankutuddeko. Ngenda okuddamu ogikubako ng'eri bize. Nengivaako. We namala okugivaako olw'eggulo weebuti wansinsikawo ngenda okulaba essimu enkubira ng'ate endala. Kati wolofeya. Kati enkubira eŋŋamba etuukira ku nsonga eŋŋamba. Ssente zaani. Mu Luzungu nasooka ne sitamutegeera. We yayogera Oluganda nga lufaanana olw'ekisirikale
sente zaani wa sente wataddeko zaani wataddeko kubanga enkola ebeera bweti nti bw'okuba essimu lujja nti ono Jackson nti badde nsaba onyambeyo kino nti kale ngenda kukuteerako ng'olina omugamba nti essimu gy'ogenda okussaako sente eri bweti ne bweti naye eri mu mannya ga gundi kozesa essimu ye ey'omu ngalo obagambe nti sente za Mutabaazi Jackson. Olina okwogera amannya g'omuntu reason kuba kati oli bambi ekyennaku oba nali nzijukirako linnya limu lyokka teyazifuna. Oyo teyazifuna? Kwa akawunti essimu eyo egendako sente z'abasibe kyona kyo nsaba bw'oba olina omusibe mu kkomera nkwegayiridde tomala gasindika sente tajja zifuna. Zo sente ziri awo ziri okwo tezirina kye zikola ate makomera gonna so nkusaba wuliriza omuntu oyo kyakugamba bw'oba osindika sente reason tekako amannya ge ezo sente teryazirya kasita kugirako amannya teryazikwatako z'oyo era bakuyita kuba omusibe oluba otuuka mu kkomera bakuwa akawunti ebeera ya digits 4 mu mannya go kati kwoteeka akasente ko kabeerawo teri prison erya sente za musibe teriyo wabula gwe bw'okola ensobi sente n'ozisindika busendesi ziba zigenze ezo tolina gw'ozibanja kati ate zivunaanyizibwa kwani olwo osi amanya n'ebiziddirirako kuba osi alonda omusirikale tikati gwe kwata essimu eyo ereceiving era bajja nga bababuuza ani asuubira okuba nti bakuteereddeko sente kati ono omusirikale akwata essimu egendako sente bw'abeera wakisa asobola okukuddamu n'akubira lujja ti oli otya nti gyendi wano waliwo omwami aclaiminga nti wassaako sente amuteerako mmeka kyana namuteerako 2 ku lw'okumeka eyo nno olina okuba nga okola ki obijjukira kati bw'akebera bwati mu sente ezamusindikirwa nga mulimu 2 egyo agenda kuzimuwa bambi abasirikale bakisa nno abamu kuba ssebe ekyo tekikolebwa mutiitiizi omuntu ali akasenteko nga talina gwe yeebuuzizzaako kyobala mu kkomera bagamba nti bw'okolagana n'omusirikale omulala nga si woofiisi gwe yateekawo ebiddirira kuba osobola okusanga eyo nga osobola okukolagana n'afande wano fande n'akuba akasimu ekeeyo ne bakuteerako 5 kyafande naye muntu alina ebizibu eg5 bagimuteerako leero Nizo okuddamu mulaba mwezi gwa 8 nga sente yazira n'okwerabira so ebyo babifuna ebyo babifuna era bw'okolagana n'omusirikale oba okolagana naye ku lulwo era ne office ekigamba ekigamba office ekigamba bero pena gamba wakolaganye n'omuntu bwati bibyo ebyo gomanyi obuzibu obusinga okuva bana abasirikale batambuza kooti ne ku kooti awo oba otambula ku kooti lujja bwakwetera sente waliwo ekitabo mbakola ki baziwandiika nze ne bampa lisiiti omusibe bampa lisiiti era bwe ntuukayo enkeera siiti gye nteekawo sente zino bazikwefayinga nti ki zazze kakati bw'obuzibu bwe bujjira nze kufuuka mugezi n'enkozesa essimu y'afande sente bwe baziteekako n'afande nga mugezi ayina ebizibu byamutuuse wano ayina okuzza abaana ku ssomero agamba sente ngenda zikuteerayo okola ne lisiiti n'omugamba kagondi kakiiti n'omugamba afande nzya kyona n'obiwandiika Mga kati balance muntere ku account yange afande nga naye asirika nti kale tewali buzibu bw'oba wakoze purchase ya mitwalo 10 bwakuyamba nakuleeterako byena nga jabisula kwajjukira atambula kooti osobola okulaba leero omusirikale nuddamu omulala mu December naye nga bonna abeerawo naye nga bamuteeka walala bamugaba okukola yes so kati ekyo ekintu nakyo nga kizibu nnyo kati okukirwanyisa oba olina kuyita mu kkubo ttuufu sente abantu bono bategeeza sente bwe ziyita n'osobola oziganyirwamu ebibuuzo bikyali bingi ku bulamu bw'ekkomera naye kewakomyewo n'okuzza obulamu oba okuzza ekifaananyi nja kwongera nkuyite twongere okuba nga tunyumya ebintu ebitambulira ku makomera ebyo obulamu engeri gye wabulabyemu ne by'oyizeeyo ng'omuntu anjeze bingi ebyo byonna tujja kuba nga twongera okukola ki okubinyumyamu